ngena kusaba omusasanyiza akatambi kano tolina kyofiwa owenyi bwekitabo sibwa jjajjawo sibwa mujjawo sibwa musanjiwo sibwa musajja munno sibwa jjajjawo kwata bukwasi wali mu share button bambi osharinge video eyo abantu bagifune wena option abantu 10 sharingira kabantu mwenda kama kasigala ku page wa account yo balabireko tujja kwatambula bwe tutyo agamba nti network ambi refresh your phone obatandike simu yo odemo okomewo kubanga nga bulijjo mu document pages no baze hacking account no baze hacking abagikwatamu naye tuba tulina okukolera ku lw'ensonga tetulina kiki tugenda bakola ko abalina obuyinza ensi baagimamira ne social media tebaagala tuwogere neffe tusigala twogera kale n'olw'ensonga eyo bwe bala okusaba okusasanya akatambi kano ngenda kusaba ompita abantu bano wammanga nsaba ompita ba comedy betukola omulimu gwe gumu ku social media ng'okwata essimu n'ogyetunuzaamu nkusaba ojje wano twogere ensonga zino nkusaba ompitire Nyando Yoseferiti Bahabulwa nkusaba ompitire mutabani w'eddere drinking general n'olulyo lwabwe lwonna olutulugunya okutta bannayuganda babere ku katambi kano nsaba muntagimira omukulembeze bw'anaaba waali akatambi kano akalabe nsaba mumpitire eyavuganyaako ku bwa ssentebe wa Kiso district omukulu Nasifu Najja nsaba mumpitire eyavuganya ku ntebe ya Wakiso district Nasifu Najja wonna wali mugamba ajje bonnambiro niro bakabwe bwenjagalo muwa mu security alert jengendo muwa nenga security alert egena kubeera nziguliri public buli omu naddala ng'olimbi abufuzi olina okwegendereza bwe mmala basaba okutambuza n'okuyitira abantu abo ngenda kuyisa obulango bugenda kubeera bonna buddu bwe mmala obulango obwo then tulyoke tugenda ku video eyatuleese akalanga kasooka akalanga kasooka kasoma bwe kati kagamba June 13th 2026 coming to Seattle, Washington. North Washington chapter welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Hero of Democracy 2026. Time 3 p.m. up to 9 p.m. Entrance fee will be communicated. Address Highlands College 2400 S 240 THST Dance Moniz WA 9819 Building 8. For more information, contact the organizers of Washington DC Seattle Heroes Democracy 2026. Mwenna bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Amerika naddala mu ssaza lye bayita Seattle. Abakulembeze b'ekibiina kya National Platform n'ekyo bayipa bakutegeeza nti omukulembeze agenda kujja mu Seattle, Washington DC. Era eno gy'agenda okusekala abakulembeze mu kye bayise Heroes of Democracy 2026. Olukungaana luno lugenda tandika saa 9 ez'akawungeezi lugwe essaawa 3 ez'akawungeezi. Okuyingira bajja babulira ensimbi. Endagiriro bagiyita Highline College 2400 S 240 THST Des Moniz WA 98198 Building 8. So mwenna abali mu ggwanga eryo mu kibuga ekyo oba mu ssaza eryo babategeeza nti mubeereyo mbungi nnyo ku nsongera onazomuzi ya kuba 13 omwezi ogw'omukaaga mubeereyo nnyo mu kwandiza presidenti mu ssaza lya Seattle mubeereyo mbungi nnyo. Teeka akalanga akasooka tukavuddeko tugenze kalanga akokubiri. Akalango akokubiri ondabidde ebbanga ddene era ng'ongoberera byenkoze okulwanira eggwanga na buli kimu. Ebizibu by'endimu bimanye essaawa zino njala okubaza ne basobodde okuwandiika amabaluwa n'abakyagawandiika n'abasala entotto butya bwe nsobola okwesolosa okutaggula ku bigere. So abantu bangi bagezezzaako era bakyagezaako naye ate obukulembeze bwa National Platform ne People Power mu ggwanga lya Bungereza nga bukulembeddwamu abakulembeze bakutegeeza nti bataddeyo okwekalakaasa nga kwange nga nze Lumbuye Fred Ekikomiko Ali. Kale munnayuganda yenna kuno okwekalakaasa tekuli politiko kulwanira ddembe lyange ng'omuntu nsobole okuba nga nfuna obwenkanya
n'okubanga nsobola okwetagula mu bigero okuva wano kale njala kutegeeza na munnayuganda ali mu ggwanga lya Bungereza weeyonge ku bakulembeze ba National Platform ne People Power mu ggwanga lya Bungereza abategese okwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza ku lwange ng'omuntu oba oliyo ng'ompulira ondaba ng'ondabye njagaliza ebirungi nkusaba obere mu kwekalakaasa kuno tekuli political nti wagenda kukwata video bacha kwekalakaasa kuli peaceful kuba kwa kigendera akalango ke kano kakutegeeza nti People Power National Platform UK a peaceful demonstration Central London Mohoz hand off Fred Lumbuye. The demonstration will take place on 5th February 2026, that is June, time 12 p.m. to 4 p.m. UK time. Venue 3 Whitehall Court, London, SW1A 2EL. For more information, contact the leadership of National Platform UK stroke People Power. Kale mwena bannayuganda bwangala mu ggwanga lya Bungereza buli kipuga nolwawoli abakutegeeza nti beegatteko abakulembeze mu kwekalakaasa kuno bajja kukubolya abo bagenda okwekalakaasa endagiro ngibawadde n'essaawa n'olunaku mubeereyo mu bungi nnyo bajja kuba abo bategeeza ku nsonga eno akalango ke kano wano kankabalage bulungi nnyo mukategere bulungi nnyo keeko bulungi nnyo. So go wenna osobola okubira abakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza ne bakutegeeza ku nsonga eyo ey'okwekalakaasa oba kankuddiremu na kano kasoma bwe kati People Power National Platform peace demonstration in Central London Mohoz and of Lumbuye Fred Friday 5th June 2026 time 12 p.m. to 17 p.m. UK time. Venue 3 Whitehall Court, London, SW1A 2EL. For official communication, please visit their email address officialukpeoplepower@gmail.com or +44 75 97 73 6065 at UK Nope. Free all political prisoners. Kekana kalango akatuufu era osobola okukakopinga n'okakuba ekifaananyi n'okateekayo basobole okubanga abantu bakalaba kale gwe na munnayuganda ali Bungereza kuno kwekalakaasa si kwa bya bufuzi wabula kwakulwanira ddembe lya muntu nga bakoledde ebbanga okuba nti ensonga ze zoogerwako. Akakalango kawedde katugende ku kalango akokubiri. Akalango akokubiri kasoma Akaranga kokubiri kasoma Nope BC chapter meeting. Nope BC chapter meeting. Nope BC chapter meeting, British Columbia. Physical meeting at Olivia Skies Building. Aminate Room 41 Hashington Street, Vancouver, BC V6A 1M9. The meeting will take place on 30th of May 2026 at 4 p.m. Ndoza eyinza okuba yawedde era eno yo ndoza nsigenda girwako olw'ensonga May agwako leero naye ndoza meeting yabaddeyo. Kano ke kalanga kasembayo obukulembeze bwa National Platform saako People Power mu diaspora kutegeeza nti National Platform People Power Nope Diaspora Los Angeles California Convention theme onwards towards Uganda Liberation. The convention will take place on 13th up to 17th of August 2026. Venue Hilton, Los Angeles 5711W Centenary BLVD, Los Angeles CA 90045. For more information, contact the leadership of National Platform. And for more details, boat cruise, hotel bookings, registration, byonna ojja kuba obuuza obukulembeze bwa National Platform mu bendo area Los Angeles, California. Ayagala okubegattako ng'oli mu ggwanga lya America, Canada ne mu nsi endala osobola obbakubirako ne bakutegeeza butya bw'oyinza okubeeyongako. Alright. Automatically kati obulango babuweddeyo. Obulango buggwayo njala kusooka kuyisaawo security alert eno. Njala mumpitewo Dr. Muganga Lawrence Munyarwanda abali ku video eno. Mumpitire Lawrence Muganga goba atadde ku Minister of Internal Affairs ajje wano malo mwambula mwaka saati ensetegere. Kati security alert eno egenda kubeera mpanvu. Ne security alert eno
njagala mootagingire muganda affe Sharifu Najja eyesimbawo ku wachairman LC5 Wakiso mootagingire Ian Kyeyune eyabba obululu bwa Sharifu Najja mootagingire eyaliko ssentebe Wakiso eyaliko Matia Lwanga Bwanika ngenda expose nga mu security alert eno then tulyoke tugende mu maaso nsamo salemu akatambi kano eno security alert ngenda gisambwagu 1 mbadde maze bbanga nga nzija tutandisa security alert era njagala mukasa mukawoleza mukulu Sharifu Najja eyesimbawo ku Wakiso LC5 mukulu Sharifu Najja wonna wooli wegendereze gyonywa gyosula gyotambula n'abantu bodiringa nabo abasajja okuli eyakubba akalulu Ian Kyeyune yaliko ssentebe wa Wakiso district Matia Lwanga Bwanika eyaliko ssentebe wa Wakiso district n'aba NRM n'abali mu system bateekateeka kujjawo nga ne kooti tena atula bateekateeka kutta ngenda kusoma information eno ngifulumye njagala eggwanga litegeere obutemu bw'abana abantu nti bo tebaba kintu kyakuteesa okujjako okutta obusi njala ngisome ku speed ya iriri kubanga mpanvu mukko yasoma bweti. In 2026 local government elections, mass bleeding was done in favor of NRM candidate, district chairperson, mayor, chairpersons, and councillors at all levels. All this was done by Wakiso RDC Mbabazi Justice. Wakiso Diso Kano Asasira Ivan, who has been transferred to Mpigi district as Diso. Nti akawedde mu mwaka gwa 2026 akalimu okulondwa okwalimu okubbira okwamaanyi ennyo nga ba NRM bonna mu district ya Wakiso okuli ba chairperson saako ne bakansala ku mitendera emirala gyonna bababbira okubula okwagala okuttamu omuntu. Bino byakolebwa RDC Wakiso kubayita Mbabazi Justice saako ne Diso Wakiso Kano Asasira Ivan bano kati ngolo Kano Asasira Ivan esazino yatwaliddwa Mpigi nga Diso. Wakiso District Returning Officer Albert Musinguzi, who has been transferred to Luwero District after elections. Nti n'omulala eyakolanga Returning Officer Wakiso gubayita Tolbert Musinguzi nga olwo kati yatwaliddwa n'akyusibwa n'addiza Luwero nga District Returning Officer oluvannyuma lw'okuvuluga obululu. Former Wakiso District Chairman Matia Lwanga Bwanika, who openly showed support for DF candidate but later collaborated with the NRM and security operative to suppress NUP candidate after the elections in January. NUP candidates went silent, including the chairman of LC5 Najja Sharif, which gave comfortable to the NRM candidates who were Felix declared. Ne yaliko ssentebe wa Wakiso district omukulu wa Matia Lwanga Bwanika essaawa zino yavaayo lwatu n'awagira eyali candidate yali yeesimbyeyo ku kaadi ya mpuuga ey'omuti naye oluvannyuma yagenda okulanga tebitambula bulungi n'asalawo yeegatte ku NRM nga bakolagana n'abasajja abasibira mu bbwa ab'ebyokwerinda ne basalawo okunyigiriza nnyo ekibiina kya National Platform abakulembeze bakyo bonna bali beesimbye mu kalulu akawedde akajja n'omwaka oguwedde era ne bawanguza aba NRM bonna era aba NUP olw'okuba nti baafuna okutiisibwa kungi nnyo omuli ne chairman wa LC5 eyalondebwa mukulu gwe bayita Najja Sharif bonna ne bagenda wansi ne bazikirira okuggwamu amaanyi n'okutiisibwatiisibwa ne bavaawo okulangirira abasajja ba NRM. Electoral Commission took more than 3 months to declare the results after the Gazette. Ekitongole ekibba obululu mu Uganda Electoral Commission kyatwala emyezi 3 gweddu watu okuvaayo okulangirira ebyava mu kulonda okwo okw'omu Wakiso saako n'okussa mu bitabo ebiwandiike bitegeeza omuntu nti yawangudde. Tugenze. A group of voters within Wakiso district, led by Lure Fadouk, filed a petition against LC5 chairman local government election EPD on HC 0004 of 2026 in Wakiso High Court, supported by the 2,500 registered voters in Wakiso district. Nti ekibinja ky'abalonzi mu Wakiso district nga bakulembeddwamu omukulu Farouk Lure bateekayo omusango gwabwe nga bawakanya ebyava mu kulonda ebyalangirirwa owa NRM nti yawangula okulonda bateekayo okwemulugunya kwabwe ku fayiro eri gye bayita fayiro eri mu manya aga EP number SC
0 emirundi 4 saakonya mu mwaka 2026 mu koti ensukulumu mu district ye Wakiso. Era bano beyongerwako okuwagira abantu ba bulijjo abawera 2500 abalonzi mu Wakiso district abateekayo okusaba kwabwe nga baagala okulonda kuno okwali mu Wakiso kuddibwemu. Najja Sharif also filed a petition challenging the declarations of Ian Cherune. Ntira ne yali ssentebe yavuganya era yawangula Mawuba omukulu Najja Sharif naye yateekayo okwemulugunya kwe nga naye awakanya ebyava mu kulangirira Ian Cherune e Wakiso. Ku file number eri EPNOHC 0 saakonya ya 226 mu Wakiso mu koti ya Wakiso esembayo era buli kimu kyateekebwayo n'obujulizi gye buli. Other NUP local leaders have also filed a petition challenging the different declared candidates in Wakiso. Ian Cherune and others have since developed pressure since they were expected the matter to escalate to the level. Nti abantu abakulembeze abalaba National Platform abali besimbe okukadi ya National Platform mu kitundu kye Wakiso nabo bateekayo kwemulugunya kwabwe nga bawakanya ebyava mu kulonda era byalangirwa akakiiko ak'ebyokulonda mu district ya Wakiso nga bawakanya Ian Cherune saako ne bakansala bonna abawangula kadi ya NRM. Kino nekiteeka entunnunsi kuba na byabufuzi ba NRM era enkiiko zibadde zituulanga okusala entoto butya bagenda okujja pressure era zino zenteekateeka zaabwe zibalina. Ian Cherune, Matia Lwanga-Bwanika and the team thought they would use witchcraft to support their opponent Najja Sharif by killing him using witchcraft. Nti omukulu Ian Cherune yali ssentebe we Wakiso ne kati nga yabba obulondamu n'awangula saako Matia Lwanga-Bwanika omusajja ere wa DP n'akomekeza ng'agenze muti. Ne ttiimu yaabwe bagezaako balowooza nti bagenda kweyambisa nnyo ebikolwa bya Kalogo Kalenzi okunyigiriza eyawangula ate ne bamubba omukulu Najja Sharif nga baagala mumutta nga bakozesa ebikolwa ebya Kalogo Kalenzi naye byonna tebyagenda nga baabisuubira. They used witch doctors in Greater Masaka, Lyantonde, Mityana, Sese Island, among others, which has since failed. Bagezaako nnyo okukozesa ebikola bya Kalogo Kalenzi wattu baatuuka ku balubaale abawerako babakozese basobole okuloga mukulu Doni mukulu Sharif Najja era bagenda mu bitundu omuli abasawo bano abalubaale bagenda mu bbendobendo ly'e Masaka, Lyantonde, Mityana, Sese n'ebizinga by'Esese n'ebitundu ebirala gye bagenda naye abalogo babalyako ssente zaabwe eddogo teryakola. Bagenda ku Plan B. Plan B eruwa. They had to seek assistance from the former speaker Among to help them to suppress their opponents, and had got some comfortable since they were sure she could manipulate the entire system. When Anita Amongi got into the problems, Ian Cherune and Matia Lwanga-Bwanika had got back to their drawing board. Plan A bweganda bagenda ku Plan B. Plan B eruwa. Plan B munange bakubira Sadolini Mama Lususu abayambeko ng'ono yabadde yali speaker oba yali speaker yali akubiriza Ssetteeserezo w'eggwanga Anita Amongi abayambeko okunyigiriza bonna abaali balima empindi ku mabega ng'ababuuza gye bajja obuwanguzi. Era kyali kibakoledde mu kusooka wabula ekyabaleetedde obuzibu nti omukyalo no Anita Amongi bwe yafuna ebizibu ate ne kireeta obuzibu nti nabo baasigala mu bbanga nga teri agenda bayamba. Okiwulidde bulungi ekintu ekyo. When Anita Amongi got into problems, Ian Cherune and Matia Lwanga-Bwanika had to go back to the drawing board. Nti mukyala Anita Amongi bwafuna ebizibu ate bano okuli Ian Cherune saako ne Matia Lwanga-Bwanika baddayo ku meeza okuddamu okusala entoto butya bagenda okukola ensonga zino okulaba nti beeliminatinga buli muntu yenna agezaako babuuza gye bajja obuyinza. In a meeting held 2 weeks ago in Chigungu and Entebbe municipality, Ian Cherune Matia Lwanga-Bwanika brought more people on board to plan again. Nti eri plan bwegwa obutaka omukulu Ian Cherune Matia Lwanga-Bwanika baddayo ku meeza era ne bayita olukuŋŋaana olwatula weeks 2 emabega
mu bitundu by'ekigungu Entebbe mu municipality. Matiya Lwangabwanika Ian Kyeyune bafunayo abantu abalala begattako okutuukiriza pulaani yaabwe eno. In the meeting they had 7 people which including Ian Kyeyune, Matiya Lwangabwanika, Fabrice Luhinda, Mayor Entebbe Municipality, a waterman, a rich businessman in Entebbe. He is among the few people licensed to export fish and fish more in Noni in Uganda and has blockers at every landing site in Uganda. Nti ku bantu ababeyongako mu nteekateeka y'okusaanyaawo abakulembeze ba National Platform bendo lye Wakiso, amanya gensoso okumenya mugamanyi bulungi nnyo. Kuno kwegattako omwe gwe bayita Fabrice Luhinda, ono ye Meya w'Entebbe omulonde, so nga naye abadde n'ebizibu ebiseera ebyo. Saako omusajja gwe bayita waterman, ng'ono musajja mugagga Binnyoŋŋondo atonye mooli mu bitundu by'Entebbe. N'abala bangi nnyo abateekebwako nga kwaliko n'omwami oyo gwe bayita waterman, musajja mugagga bitundu by'Entebbe, ng'ono musuubuzi w'ebyennyanja ku buli mwalo gwonna era ng'asuubula n'ennooni, era ng'ono akolagana n'abantu bonna ababeera ku myalo gyonna amaato gagobera mu ggwanga lyonna Uganda. He is also a friend to Muhoozi Kanyerugaba. Nti era omusajja ono omusuubuzi w'ennooni era mukwano nnyo gwa Dairy Drinking General akulira Animal Husbandry. Animal Husbandry mugimanya akatabaako. Muhoozi ye author waako Animal Husbandry. Tugenze maaso. Nakiganda Mariam, Bwanika's girlfriend, and Nakiganda Mariam, Bwanika's girlfriend, and contested for LC5 councillor for Kajansi Town Council on a Nook ticket, lost, and four other people in the meeting also was discussed. Nti omukyala gwe bayita Nakiganda Mariam ngono Matiya Lwangabwanika yamuwujja ekiwojjolo ng'ono yeesimba ku kaadi ya National Platform mu Town Council y'e Kajansi ku kaadi ya Nopu, era naye yakola ki baamukuba akalulu. N'abalabana abaali mu meeting eyo okugezaako okusala entoto butya bagenda okuggyawo abakulembeze bonna abatiisatiisa mu Wakiso district. They agreed to lob for Bwanika a political position in government and most probably RDC for his role in returning NRM to Wakiso district to keep active on ground. Mu meeting eno mu lutuula ndo baatulamu bonna bakkiriziganya lunye nti Matiya Lwangabwanika Senkwe bamuteereyo okusaba kwa mu gavumenti basobole omulaba era bamuteerewo okusaba kwabwe. Nyandi Yusuf Edit bwapulwa n'abalala basalawo mu kubba okunyagula eggwanga bamufunire ekifo ekyokubeera nti bamufuula RDC oba akiikirira Nyandi Yusuf Edit mu Wakiso district okumukuuma n'okumwebaza biki byakoledde okuleetera NRM okwegazanyiza mu Wakiso. Oyo nno yali wa DP ng'akola ku CBS era zenkwe ze tuyiteeza basajja beeyita Baganda kumbe basajja mannya Baganda mannya. Tugenze maaso. They acknowledge that Ian Kyeyune was only taking his one term 2026-2031. Nti bakkiriziganya era badde bakimanyi bulungi nnyo wakati wa Matiya Lwangabwanika saako ne Ian Kyeyune nti Ian Kyeyune bw'awangula akalulu kano nga bwe yakabba ajja tola ekisanja kimu ekya 226 saako akutuuka 231 aveewo then oluvannyuma Matiya Lwangabwanika akomewo yesimbewo. The chairperson as NRM card in 2030 nga bwagenda okudda ng'addiddemu NRM mu mwaka gwa 2003 tutuuseeyo. They acknowledge that Niger Sharif they acknowledge that Niger Sharif and the other parties of it has evidence that will make him win in court. Nti bakizuula era bakkiriziganya akolonye nti Niger Sharif akalulu ekituufu yakawangula era ne balangirira mulala nti ye ne banne bwe bagenda mu kooti wattu balina obujulizi obusobola okukozesaamu obululu bwa NRM bonna abawangula mu Wakiso era kyekisinga obubatiisa mbu bo tebalinawo kye bagenda kulaga mulamuzi nti balina ebibalaga nti bawangula.
Matia Lwanga-Bwanika confessed that he had tried to put Naija down through propaganda anyway back even before he was given the NOP ticket, and also both candidates, Sempala Chigozi, to put competition on Naija, but eventually everything failed to work out since they had no evidence against him, and that would convince Kyagulanyi to abandon him. Nti Matia Lwanga-Bwanika mu meeting eno wattu yakyogera lunye nti yagezaako nnyo emirundi mingi nnyo okuteeka wansi Sharifu Naija ng'ayita mu kusala omugambo, naye era yakigezaako nnyo ng'ayagala bamulemese okufuna kaadi ya NOP okwesimbawo bagiwe Sempala Kigozi, naye ateekewo okuvuganya naye kyagaana, era Naija Sharifu nafuna kaadi eyo ne bagenda mu maaso lw'ensonga nti bamukolako nnyo okusamusalako omugambo, naye ng'omugambo gwe tebalina bujulizi bugulumika nti butuufu, era kyova olaba nti baasalawo baleete Ian Kyeyune akole ki yeesimbewo, kubanga baali mu kufuna obujulizi obulumiriza nti Naija Sharifu yayina ebikyambi bamuteekako, bino byali badde nga President of Federal Kyagulanyi Ssentamu akkiriza bo baali baagala ebyabalema. They also acknowledge that the only way of Ian Kyeyune remaining as the chairperson is only when Naija Sharif is dead. Mu meeting ebakkiriziganya era ne bagamba nti engeri yokka Ian Kyeyune okusigala nga yekyesentebe wa Kiso LC5 nti kwe kujjawo mukulu Naija Sharif abe nga mufu. Wuliriza nnyo wano wetugenda. Eno security alert njikola naye ng'eri ku bantu ba national platform mwenna mulire bulungi nnyo. They acknowledge that their future plans would not succeed if Naija Sharif is not completely eliminated, given the fact that Kyagulanyi will still endorse him as long as he is available. Nti bona bakkiriziganya mu meeting eyo nti ndebe kinajja mu maaso ng'enteekateeka weeziri, era ajja kusigala nga bakyamuwa kaadi, tulina mujjawo bujja kubanga Kyagulanyi era ajja mukkiriza okuddamu okwesimbawo gye bujjako mu maaso eyo. They also contacted Council Muyizi. And see how they can use him to compromise the case in courts, since he works with Alaka and Company Advocates, which is handling the case for Naija Sharif, and that Bwanika is well known to Muyizi since their old days in Democratic Party. Nti bagezaako nnyo, Matia Lwanga-Bwanika yagezaako nnyo okugezaako okubeera mu njogeza ne munnamateeka gwe bayita Muyizi, okuba nti bamusendasenda olw'okuba nti yali musango ogwo asobole okubanga akolagana ne munne munnamateeka munne gwe bayita Alaka, olw'okuba nti omusango gwa Don Naija guli mu kampuni yaabwe y'abannamateeka, basobole okuba nti bavungavunga omusango gwa Don Naija, basobole okuba nti bawolereza Ian Kyeyune, nga bino byonna olw'okuba nti Matia Lwanga-Bwanika yali amanyi Muyizi mu biseera biri ebikadde bali mu kibiina kya Democratic Party nga yayagala okikola naye era nakyo kyagaana. The meeting resolved to use poison to kill Naija Sharif, and the plan was to be executed by Nachiganda Mariam, who was to be given 25 million to identify 3 people to execute the mission, and was given a week to report back on progress. Wulira mu meeting eno bakkiriziganya okweyambisa obutwa okutta Naija Nasif, era enteekateeka eno baagikwasa bulungi nnyo omukyala gwe bayita Nachiganda Mariam, ono gwe baawaako obukadde 25 bweddu okugezaako okunoonya abantu 3 abasobola okwenyigira mu kumaliriza mission eno mu wiikisi ezitali ntonotono, era amale abaddize ebyava mu mission eyo. In a follow-up in a meeting held on Saturday at the Divine Restaurant Rubaga Road, which had Matia Lwanga-Bwanika, Ian Kyeyune, Nachiganda Mariam, Fabrice P.A. was in the meeting on behalf of Fabrice Rinda Lumu, who works with Flying Squad at Greater Masaka and sits at CPS Masaka, and a relative to John
Joan Nalule, a former NRM candidate for Masaka District MP, and 2 people from the State House. Bwe badda mu meeting okumanya biki ebyafa mu ssente n'entoto ze basooka okusala okugyawo omukulu gwe bayita Doni Nasif. Olutulano lwatula ku Lwamukaaga, lwatula ku Divine Restaurant ku luguudo Lubaga Road, nga luno lwetabwamu Matia Lwanga Bwanika, Ian Cheyune, Nakiganda Mariam, waliwo omuwandiisi wa Fabrice lwayita personal assistant, omuwandiisi wa Fabrice yali mu meeting eyo kulwa Fabrice Muyinda lumu, era ng'ono akolagana n'ekitongole ekiwamba abantu kye bayita Flying Squad mu bendo lye Masaka, mu bendo Masaka naddala nga bakolera ku poliisi enkulu ey'e Masaka, era ng'ono alina oluganda ku mukyala gwe bayita Joan Nalule, nga ono yalikoko eyeesimba ku kadi ya kibiina kya National Relevance Movement mu district y'e Masaka ku bukiise obukiikirira abakyala mu bendo lye Masaka, n'abalala abami 2 abava mu refugee camp Entebbe. They acknowledged that the first assignment were not successful, but they needed to foster the solution. They resolved to kill Naja Sharif by assassination, which assignment was given to Lumu. Since he has never executed such mission, he asked for 30 million, which they agreed to give him to execute the mission. Nti bakiriziganya ku nteekateeka oluvannyuma lwa ziri ezasooka zonna okuba nti zigwa butaka, ne basalawo bakiriziganye okuteeka mu nkola mu bwangu nnyo okuggyawo omwami ono mu nakibiina kya National Platform era yawangula akaluke wa Kisonga Ssentebwere C5 aggiwewo Nambiro. Enteekateeka eno baagikwasa omwami gwe bayita Lumu. Lumu ono baamuwa enteekateeka eno nti newankubadde nti abadde si mukyafu nnyo, baamukwasa omulimu guno asobole ogutuukiriza ogw'okuggyawo okugyawo Sharifu Najja, era omwami ono yasaba $3 million bweddu ezabakkiriziganyako zimuwa okumaliriza enteekateeka eno ey'okumutta. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano ku ssaawa 9:18 mu 2026 ku gavumenti ez'ebitundu mu kulonda okwaliyo okwabbibwa mu mikono gy'aba NRM mu district y'e Wakiso okuli ba meya ne ba chairperson sako ne ba kansala, byonna byakolebwa RDC diso byonna saako n'abasirikale bonna abaali mu ggombolola eyo okukola emirimu egyo. Wakiso returning officer Torobert Musinguzi, who had been transferred to Ruiru district after elections, the former Wakiso district chairperson Matia Lwanga Bwanika, who had openly shown support for FDC, nebira family mpamba audio mpamvu kati chenjala kugamba mukulu comrade atengo li mukulembeze Nasifu Najja wonna woli abasajja baagala kutta kyobomanya, abasajja baagala kutta nesigo wekka bakomredi banja balina okuttibwa mu nkola eno. Awo byobufuzi bituuse mu Uganda. Security alert wanvuyemu kitabanga awo ne badde no gisoma jukira ndi badde gisoma mu futi anenjiza mu Uganda munasonyi wokulwawo era security alert njimaliriza okujjako security alert esembayo. Muna Uganda yenna gy'oli weewale nnyo okujjanjabwa okw'obwereere okutambula mu Buganda, strictly mu Buganda nga kutambulizibwa ekibiina kya PLU ekya CDF omwandiisi era nga CEO waka animal husbandry, eyo farm yagikulira animal husbandry. Mwewale nnyo okujjanjabwa okubwera ekigwena maaso bajja bakola ebikolobero security alert ziwedde. Njala tandika katambi mutongole munasonyi okulwa ntutenda kika nyingi nnyo security alert badde nene nnyo njala tandike era tutandise tutya okusookera ddala. Njala kubaza bakomredi mwenna abavuddeyo okwogera ebigambo mwogedde ku social media okugezaako okulambulula ensonga nga bwe ziyimiridde mu ggwanga ddala ku byobufuzi. Video nagikola ku Lwokutaano n'ennambula ensonga zange ezo ensi nezitegeera bulungi nnyo. Nolwaliro nziza okwongerako ebigambo bitono nnyo ate namba information. Ekisookera ddala sigenda kulwawaawo njala kuyita obuyisi katono nnyo.
nenga sinaitawo katono nnyo ebigambo bino si byange bya munnamateeka ate nga mukulembeza mu kibiina kya National Platform omukulu Luyimbazi Nalukoola agambye bw'ati. Lindako ngenda kwongerako ddoboozi. Mawulire ekigambo kino nti singa tugaana okulayira ne tutatwala bammemba bwa paalamenti era bajja kuddamu balonde abalala batwale ebifo ebyo bye mubadde mutuwadde. Olwo tujja kubanga ekibiina NUP tetukizimbye kuba ekibiina kisimbibwa bakulembeze. Bwonna ekyangu obwekyanzi n'ozira nti kiri bwe tuba tetukikunye ne bino tubisuddewo kiba kitegeeza tweyongeddeyo emabega. Obwo nno si kwekwoza ate n'oyaleka mu ttaka. Mwagala tusimbulula ate gye musimbye. Nga ne Honorable Ssegirinya bwe yafeera mwateekawo Nalukoola. Kati tunaakinnyonnyola tutya eri oyo alowooza n'afumiitiriza nti bwe mwamaze ottuwa nga wadde batunyigiriza ate twabisuddewo. Bannange embeegayidde twebuulirire tusooke tukuŋŋaanye kano akatono nga bwe tuyaayanira ekituufu kye tusaana okufuna ekiramba basebo ne bannyamu. Alright. Video etandise. 1. Siri mwogezi wa kibiina kya National Platform tinze official spokesperson w'ekibiina ekyo. Siri mukulembeze wa kibiina kya National Platform ndi member ate ndi muwagizi. Ekibiina as a political party kirina abakulembeze baakyo. Ngero omukulembeze omukuwa ku ntiko ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tukkiririzaamu. Ompulya bulungi nnyo nti ye. Kati ffe aboogera ku mitimbagano abasinga obungi tetumanyi level yaffe ko tulina koma. Nkiddamu aboogera ku mitimbagano abasinga obungi tetumanyi level yaffe tulina koma. Abamu tuddira endowooza yaffe ne feeling zaffe ng'abantu ne tuziteeka ku mateeka amawandiike nga tulowooza zisobola okukola. Kye tuyita omukulembeze n'amateeka gafuga ekibiina bagaba gasazeewo. Gwe omuwagizi oba memba tosobola kusinga amateeka na kibiina tosobola. Ekibiina kirina abakulembeze kirina ne constitution. So ekibiina bwe kiba kyakoseza constitution n'amateeka nga bakulembeze basazeewo nze ayogera obwogezi ku mutimbagano oba supporter sirina kusalawo kwenyiza kukyusa na kukola ekyo byala kibeere mbituja mu kitegeere. Ompulya bulungi nnyo ekyo bwe tuba kimaze. Ekiddako kye kino njagala mutandika okwetegereza olutalo luno lwe bakumye baani abalukumye lulaga luddawa. Kasitoolaba nkiddamu kasitoolaba ng'omukazi avuma nnyo omwana ajja kukomekeza amugambi ye omwana akafaana kitaawo kano kyovula ne gufaana jjajjawo mwana temulina magezi. Olutalo luno bwe mulwete luvuga luddawa. Olutalo lugenda kuva ku bantu bakulembezi bukuba MP. Olutalo lutandika okulandagga lugenda ku president lulaga. Nkiddamu mwetegereza olutalo luno luluke bulungi nnyo bwe luva ku ba MP lugenda kutambula nga ludda ku president very soon. Mulwetegereza bulungi nnyo. Olutalo luno baluvuga baluzza luddawa baluvuga baluzza ku president. Ekyo mukyetegereze bulungi nnyo. Lwaki baluvuga ku baluzza ku president? Muganda wange nze omuntu wangoberera nga toyagala mazima unfollow me. Lwaki? Ennyukuta banga bagita ennyukuta eno ba ngoberera ekyo ennyukuta kye bagiyita tosobola kumbuzaabuza. Kye kisooka. Ompulya bulungi nnyo. Fenna lunye nga twesazeemu. Twa advocating ogenda mu kalulu ako. Oyagala kuŋŋamba abali mu kuvuma okuvvoola ekibiina n'abakulembeze bali advocatingira ki? Sokombu abali mu kuvuma n'okuvvoola bali advocatingira ki mu kusooka? Teba advocatingira kulonda.
singa teba advocatingira kulonda kyandibadde kiralamu nebo bennyini bebaali mu kusindikiriza okulonda kubeerewo era okulonda bekuggwa nga batubbi abamu baasirika okumala ennaku era tebabanja DR forms bavudde luddawa ate okutandika okunenya abakulembeze abalondeddwa nkubuuza fenna we advocated for elections that is a democratic front or a constitutional front ompulira bulungi njagala ombuuliza omuntu yenna baali baadvocatingira ki mu kusooka baali baadvocate si kulonda okulonda ekagwa baki baalonda nze ndowooza ekituufu kyandibadde bwe kiti obutamala budde nakwesika bikya abakulembeze constitution ebalagira okukola ekintu ekyo mu democratic front oba in the constitutional front abantu bakinnyonnyodde kyetulina okukola kiri ekintu kimu nti letas fenga abantu abawagizi ne members tulina okuteekawo dimandi zaffe eri abagenze mu zi woofiisi ezo dimandi ze tulina okuseetinga ne tuzibaweereza dimandi esooka gye ndaba ye gy'abasibe wattu leader of opposition n'obukulembeze wonna obuli mu parliament nze nga nze mbeera objective nnyo ngenda kusaba mu dimandi z'oba osooka okukola mwamaze okulayira officially ngenda kusaba on behalf of all my comrades abakyalina empeka emera mututereyo demand mu parliament mugambe nti fenga aba national platform tetugenda kuddamu kulinnya mu parliament muno nga government temaze kuta bantu baffe ekyo mukama wange nze kyensaba ye demand yange ye demand yange mukulu Joel Ssenyonyi bame ba parliament mwenna kati sawa zino mwamaze okulayira era office mwazitutte demand gye mulina okusookera kati ya kusaba baganda baffe wonna bave mu parliament bave mu makomera era musobola n'okufuluma parliament nga mumaze okuwandika ekiwandiko kyammwe namutayiika ne mukikwanga speaker ne mugamba this is our stand and this is our demand nupo okudda mu parliament nga abasibe babatadde then get out of that parliament teri agenda baga mumaze entula 15 babafulumi mwenna no bwe mbanga muri genuine nga muri genuine muso nze demand yange gyentadde ku meza mukulu Joel Ssenyonyi abakulembeze ba national platform ne ba parliament tubasaba muteekeeyo demand yammwe ku parliament floor tetubalagira nze mbasaba busabi sina gwendagira muteekeeyo demand mugenti okuddamu nupo okujja abakulembeze ba national platform okuddamu okujja mu parliament n'okwogera ekintu kyonna nga abasibe bonna bamaze okuteebwa aba 2 n'aba 226 bateebwe era mu kibawe bulungi nnyo ekiwandiiko kigende ku asadi ya parliament mwekandage mufulume parliament mufulume ekyo kijja kuleetera ekifaananyi ekiraga ne bannayuganda temuli serious era muyimiridde n'abaana abaasibibwa nze ye demand yange esooka ku table one naye munabeera mu parliament amateeka ena ne mugayagala gagenda kuyita sente ze baagala bagenda ziisa buli kimu kye baagala bagenda kiisa kuba batusinga ennamba naye ffe tusobola obbagamba nti kino bwe kitabaawo tetujja kukola minor report tetujja kweta mu kintu kyonna kyakulonda kukola resolution mu parliament nga temumaze kutabaana baffe kweko kusaba kwange bakulembeze mwenna nze kyembasaba mukulu Joel Ssenyonyi bakulembeze ba national platform ne bambe ba parliament okulayira mwalayidde bulungi nnyo nze okusaba kwange kwa mbasaba kweko mugende mu parliament muteeke ekiwandiiko kyammwe nga kisaba baganda baffe bonna bali bakomera bateebwe kiri kyokka kyensooka okusaba kuba ne bw'onoovuma MP togenda mukyusa lwaki togenda mukyusa one
Saagala muntu akubuzeebuze lwaki ekibiina ky'ebyobufuzi mu revolution yaffe kisaavinga 20% kigisaavinze. Ekibiina ky'obufuzi political party ne bapolitician basaavinga 20% gye bali mu kusaavinga 80% eddayo kuggwa omuntu. Nkiddamu, political party serves 20% in a revolution. The 80% goes back to you as an individual. What have you done to rescue that country, to remove Museveni from power? You understand? So let nobody fool you, or let nobody teach you something you can't understand. Legitimacy, that doesn't mean that people sweared in, they took over offices, that they legitimized Museveni's government. No. No. Genda kugola Moses. Tekamu ekigabo kye bayita political legitimacy kigenda kuwa enzivuunula ebigambo ebisukka mu mukaaga. Gwe nyiri obisome ojja kumanya nti bano abagamba nti gavumenti alegitimizinze kitegeeza balina kirasi ze baabuuka. Sirina budde bwa kunnyonnyola kintu kino. Okitegera bulungi nnyo. Political party and politician, they play 20% on revolution. 80% of revolution is played by individuals like me and you, not politicians. Because politicians, they play politics. That is it. That is it. Olita kubuzaabuza kuzeri nsimanya kusomesa kuzeri. No. Neba tuba tuli mu settendekero gye batutendekera mu masomero waluddawa. What was the Twitter? What was subject? Theory subject. Ne tubeerako ne practical subjects. Kati practical subjects ze tulina okuzzaako. Ne theory subjects z'aba politician naye time etuukanga ne theory subjects ziriko okugenda mu field okulambula n'okukola research. Oba ontegedde? Ne bwe twogera ne tuvundule amayinja tumaliza tulina okufuna solution y'ebikolwa. Olita kusomesa n'akugamba nti kino kiri bwe kiti era nze nsinga okimanya buli. No. Ne practical subject zikolebwa. Theory subject zikolebwa. Kati theory subject zibeerako okugenda mu field n'okulambula n'okukola ki? N'okukola okunoonyereza research work n'omufayiringa. Kati kino kye njagala bagamba. So tebaddawo ne bakubuzaabuza. Political party, they play 20% in the revolution. 80% revolution actions are made by you or are carried out by you. Not the politicians. Techiriyo. One. Nze. Nsobola okukola statement. Ne statement yange tegenda kubeera valid. Tegenda kubeera official. Tegenda kubeera ku answer ya parliament. Tegenda genda mawulire. Sisobola kuwandikira American Embassy ne MP asobola kuwandikira American Embassy, asobola kuwandikira consular, asobola kuwandikira World Food Organization, asobola kuwandikira World Bank, asobola kuwandikira kitongole ekyo na azi ane mu piso singanze ali ku mutimbagana ayogera. Kino njagala mu kitegeere. Sometimes we talk but we don't matter. So if you think that holding your phone, open your social media platform and you yap, you think you matter, you don't matter. What is matter is the leaders who can even recommend for sanctions. Can you recommend for sanctions? Nkubuuza. Nze sisobola kuwandika baluwa sanctions zigenda ku government, sikisobola. Nawe bw'otyo bwe twogera emirimu gye gimu ku social media tosobola kuwandika, tosobola kukola video n'ereta sanctions ku government, ekisobola. Wabula politician owa wingi eri ya 20% asobola okukikola. Solita kudawo n'akubuzaabuza mbu we don't matter.
ne mu mupiira gomulaba abantu amatalinga ye management ya timu abazanyi ne coach fo abawagizi fe tusinga okubeera ku fomu kale cross agikubye wala ogompira badde agusala aguzeeno timu yagironze bubi oyadde talina kutandika ono yatandika kati laba oyo musiru sente bamusasula zaaki ono akola mulimu ki lwaki tatandisiza gundi abawagizi bye tubeeramu naye nga coach n'abazanyi na administration beba matalinga. So njagala kugamba for us on social media we don't matter. Leaders and the political party matters more because they can order for sanctions. Emo pia wandike babu katosobola jiwandika. So twogera nga nange mwendi, but we don't matter in terms of administration. Ompulya bulungi nnyo. So gobo lyango that you matter a lot in this struggle. You don't matter. I don't matter. Ompulidde bulungi nnyo. Omukulembeze MP oba chairman of C5 asobola okuwandiika ebbaluwa n'egenda mu White House. Osobola giwandiika. Osobola okukola petition mu parliament. Gwe kitegeeza nti 20% bo gye bakuula mu politics waabwe n'ekibiina ekyo basobola okukikola. 80% eddayo ku ggwe. Ekibuzo kikino. Twogedde bingi nnyo naye nze mbuuza bukyanga twogera emyaka gino gyonna, what cause of action have we shown to the public nti twogedde nekino tukikoze tukitadde mu action? Wali okoze eki? Wali okoze eki ekitiisa Museveni oba ekitiisa abantu mu community? Ne Sagi Corporation into sola gifandinga nti gwe omuntu omu. Tosobola kufandinga na ganti ogenda kuyiganya abatunda ebinyeebwa Banyarwanda oba Barundi mu Uganda. Tosobola. Then you don't matter. To those that you matter, you don't. You don't matter. The sound of bomb doesn't matter, but the fragments cause more harms than the sound. So wano wetuli tugolanga sound wabula fragments bakulembeze, they can cause more harms than good. Ndozo kitegedde okulekana kwa pulu tekoina makulu amakulu the fragments owa ebibo obuganga binye bibera mu bombi omanyi bireeta obulabe ku bantu abbe banna bya bufuzi. So kati gwe tomatalinga nange simatalinga. So sagala tuonye self-importance that we matter more than the leaders. You matter more when you wake up as an individual. You start